Ebyokwerinda bibadde binywevu ku luguudo lw'Amagiddu Musise Muyenga mu Kampala olugenda ku maka gabadde Sipiika wa Plamenti kati omugenzi Jacob Oulanyah ng'abamagye ne poliisi balawuna obuteddiza eri abantu abatono abayitiddwa buli ayingira abadde amala kwazibwa mpozi n'okuggyibwako ebbugumu ly'omubiri. Ku ssaawa 7 abakungubazi batandise okutuuka okwetaba mu kusaba kw'okukuza olunaku luno omugenzi kwe yali yazaalibwako wamu n'okwebaza omutonzi olw'obulamu bwe ku nsi. Okusaba kutandise ku ssaawa 10 nga kukulembeddwamu Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Kaziimba Mugalu. Ssaabalabirizi Kaziimba asinzidde mu kusaba kuno n'ategeeza ng'ekkanisa ya Uganda bwe yanyoleddwa ennyo olw'okufa kwa Oulanyah. A leader, a man with many gifts, our Speaker of Parliament, our Christian, our friend. I'm sure you are here because this was your friend. Kaziimba omugenzi amwogeddeko ng'abadde ayagala ennyo ekkanisa. You never know the wealth of a well until it dries up. When the well dries up, that's when you know how important it has been. You may have a person around you and you may not know how valuable, how precious this person is until the person is gone. Ssaabalabirizi ategeezezza ng'omugenzi bwe yali yabalaalika ku kabaga kano ak'okujaguza amazaalibwa ge ng'era kaali kakubeera ku Paalamenti kyatamanya nti omutonzi aliba amuyise. So today would have been his birthday and we would be singing happy birthday to you. It's a different story. God's ways are incomprehensible. Ssaabalabirizi Kaziimba abula mwenyamivu nti wadde Oulanyah tanaba kuziikibwa amateeka galagira okujjuza ekifo kye ekireeseewo okuvuganya okw'amaanyi wakati mu nnaku. It's not a problem of the people who are campaigning. No, it's a constitutional problem which should be addressed because like now in Tanzania, I think even here, when a president passed on, the vice president, yes, this should be revisited. Ono aliko n'obubaka bw'awadde eri ab'enju y'omugenzi okubagumya mu kiseera kino ekizibu kye bayitamu. There are so many questions, but not all questions are having answers. Many questions will be answered in heaven. Jacob Oulanyah yafa ku Sunday oluvannyuma lw'ebbanga ng'ajjanjabibwa mu ggwanga lya Amerika. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.